Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obba ng'otuwuliriza bwe bali kwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Olwaleero nzize tulabe ebyama ebiri emabega wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni ssaako ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba nga waliwo olukwe olutegekebwa okubanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni afuula mutabani we omusika w'entebe ya Uganda. Ate ng'ajjukira Uganda eno tukimanyi bulungi nze naawe si ya nsikirano, eno si dynasty. Ebintu byonna ebize bibaawo ebimu badde oyinza okuba badde obibuusa amaaso naye nzize mbikutangaazeemu obitunuulire olabire eddala ekituufu kyekigenda mu maaso osobole okulaba ng'ozookuka yonna gy'oli. Newankubadde akalulu ka 2026 kategekebwa naye tukimanyi bulungi nnyo nti muzeeyi ayinza obutadda. Ffenna tuli awo masekkati ga corridors of confusion kubanga yandituukayo n'obutatuukayo. Ebyo byonna predictions weeziri. Oba okitegeera ggwe mukwano gwange. Kaakati ebintu bingi n'obubonero muzeeyi bw'azaalaga nti mutabani we Muhoozi gw'ayagala okusikiza. So ate ne Muhoozi azze akyogera lunwe bibadde bitera okumusumattuka. Najja n'ayatula n'abaako kyayogerayo. Obwo bonna bubonero obadde bulaga nti ono bali mu museetinga kubeera nga awamba eiza oba ng'asikira entebe ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni, entebe ey'obukulembeze. Oli ku UG Update TV kusinza obba ng'otuwuliriza bwe bali kwekumira ku mayingo gano. Gwe yenna atannatweyungako kkirira wansi olw'ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako ggwe mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano. Tuze tulaba enfunda nnyingi nnyo ne Muhoozi Kainerugaba engeri gy'adduseemu n'okutuuka ku level eyo gy'aliko. Njukira nti nno ono eyali komanda wa Land Force oluvannyuma lw'okukolayo post emu eyateeka eggwanga ku bunkenge ssaako n'eggwanga erya Kenya ne bamudimootinga. Mu kifo ekyo tujjukira bulungi nnyo omwaka gwali gwa 2023 Gino Muhoozi we yavaayo n'agamba nti nno asobola okuba eggwanga erya Kenya mbunnambiro. Ebyo yabyogera ng'akyali komanda wa Land Force amagye ag'oku ttaka. Newankubadde yadimootingibwa n'agobebwa mu kifo ekyo naye ate oluvannyuma baamufuulirawo fulu genero. Obona obubonero obukulaga baamufuulirawo fulu genero mu bwangu ng'ate n'ekifo kye yaliko komanda wa Land Force yali tannatuuka kubanga akituukamu wabula ne bamufuula fulu genero. Mu mwaka gwa 2024 twalaba nga bamufuula Chief of Defence Force CDF. Obwo bonna bubonero bukulaga nti nno Mwami Yoweri Kaguta Museveni agezaako okupositioninga mutabani we Muhoozi okulaba nga afiitinga ekifo ky'obukulembeze. Bino alinga amugezesa amulankinga amuwa amadaala asobole otuuka okuba nga alaba asobola ofiitinga obukulembeze. Juzi Muhoozi yavaayo n'akola n'ekibiina kya PLU. Ekibiina ekyo newankubadde twali tumanyi nti kya byabufuzi naye Muhoozi yennyini yavaayo n'agaa si kyabufuzi wabula agezaako kwetaba mu politics, kwengeginga mu politics ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Ebyo byonna obadde tobigoberera. Juzi mu ngeri era y'emu yavaayo n'agamba nti awulira yandyetaaza ofuga ku ggwanga lino erya Uganda era n'agamba lunaku lumu ajja kubeerako omukulembeze wa Uganda. Ebyo naye tubibuusa amaaso. Teyakoma okwo n'avaayo n'agamba nti nno Uganda kitaawe Mwami Museveni wanaaba amaze okuva mu buyinza ku ntebe tewali civilian ajja kkirizibwa kutuula ku ntebe ya bukulembeze kuba bamagye tebajja kubanga bamukkiriza. N'agamba olw'ensonga nti omuntu alina otuula ku ntebe ey'obukulembeze alina kubeera w'amagye oba wa poliisi so si civilian. Ebyo byonna agezaako kwepositioninga ng'abalaga kyekituufu ekigenda mu maaso nakyo ekituufu ekiriwo naye bannayuganda nga ffe tetuzookuka. Si ebintu byokka byazze akola azze atiisa amawanga ag'ebunaayira ng'aganoonyaamu conflicts ng'era omuntu yenna ayagala otandika olutalo n'okuwamba mu ggwanga lye. Obwo bonna bubonero bubadde tosobola kulaba. Kakati
wano wenviiriddeyo ninjagala nkutangaaze gwe munnayuganda ali eyo ekijja wandibanga gw'olinda kalulu ka 2026 nga tomanyi pulaani epulaaningibwa naye nze nkugambye waliwo olukwe lw'okusikiza Muhoozi Kainerugaba okufuuka omukulembeze w'eggwanga Uganda. Golowooza otya ku nsonga eyo? Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okuba ng'otuuliza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV. Mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya, naawe nkutumiddeko ennyo, naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section mwe abasharinga, abalikinga, nammwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo ennamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 67994. Eyo ennamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye nnamba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ngw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Eyo ennamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga, naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo
ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Updates TV mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.